kansoke nkuzeeko emabega. Nze mukadde wange yalinanga abagenyi bangi. Mu kubeera n'abagenyi abangi mwe mwali oyo omwami mwe yajjira nga yali asoma dduwa nga tesheeyi yajja yali yidi ey'ebisolo. Nali muto myaka 10 ku 11 awo. Era oyo omwami gwe nabeera nga ndaba. Nga oba omanyi nti obuto toweerabira muntu. Munnange nga nkula mukadde wange we yafiira nga tumala ebbanga nga tetwerabaako sedda nga mulaba oyo omwami. Kati nga we natuuka nga omukadde wange afudde nga tuvuddeyo nga tuyingidde mu kibuga e Masaka nga ngenda okusaala. Nasaalanga buli lunaku ng'olw'okubanga bannange bakola ki balya emmere naye nga nze sirya mmere. Nga sirya mmere ne ngamba kati obudde awo ne ntunuulira abantu kanjira nkola ki? Kanjira nsoma Qur'ani. Nga ngenda nsoma Qur'ani. Jjukira omuzikiti gwaffe wansi obw'abasajja waggulu bakyala naye mulimu obugundi w'olengerera wansi. Kati nze ngenda nzigyayo Qur'ani nsome nga nengera omusajja gwe nninga gwe mmanyi. Ngamba wano omwami nalimulaba ne nzijukira nti namulaba mu ki nga ndi muto. Ensitole nali ngiwaddeko ko wano eno lwakuba kati gye nzijja nsaba mumpe ku magezi nkole ntya. Munnange oyo omwami ne mulaba nga mujjukira bulungi nti yali abeddeko ewaka. Ne nsanyuka ne ngamba ono omwami nsobola okugenda wansi ne mubuuzaako asobola okunnyamba. N'ayogerako ne taata wange ne tusobola okusolovinga ensonga ne mbeera nga at least nnyinako taata. Weewaawo mama wange yalwala nga we nali mbanyumiza ku story nga njagala at least mbeereko ne taata. Nga njagala ngende n'oyo omwami annyambeko twetonde taata wange abeere nga nsonyiwa. Kuba munnange n'oliba olagawa n'okola otya omuzadde asigala muzadde. Kaabe nga kukoza ebinene ebyenkanawa eri omuzadde asigala muzadde. So neŋŋamba ono omwami nenzikirira wansi. Ekyanyamba nga naye yali anzijukira gwe muwala wa gundi gwe muzzukulu wa gundi nte banaye nga kibi ekyajjajjaawo nti kibi biki. Nampa ennamba ye nemukubira. Ekiruumirirwa lwaki nali mukubira nze nali njagala mugamba bya famire yange ebyali bituuseewo. Omwami teyampa budde teyampa namatu just yatandikirawo okukola ki okunkwana. Yamala ewiiki namba nga tankubidde ng'ate sirina namba ye kuba nze nali muwadde eyange. Wayitawo wiiki ey'okubiri nankubira nangamba gye baleko nnyabo ko nze kale nayo gye baleko nti wampa akanamba ko gwe muzzukulu wa gundi nte ng'agamba lwaki tewankubirako ko nze ennamba yo nali saagifuna te kale kasita ogifunye ojabeera ng'onkubirako nti kale ssebo. Awo bwe twatandikira yo sitoole empanvu naye kangikubuukebuuke nsobole okutuuka ku mulamwa Mwamisozi nsobeddwa ewaka ne mu kibira. Mwamisozi akubira n'adamu nankubira nangamba ngaera towazeemu kunkubira ennamba yange already ne wagifunako nze sibirako n'eyatayimu nga nteerako 30 eyatayimu nga ngamba neyanziza biki ng'atandika okuŋŋamba oli mufumbo kwanza namubuuza olina emyaka emeka. Ebiseera ebyo nalina emyaka 13. Nalina emyaka 13 2018. Munnange ng'atandika okumpererezanga ngamba ye olina boyfriend ko nze nedda nga tubeerawo nga like nga ebyo byagundi bya relationship tetubyogerako nnyo. Kati bwe naweza emyaka 14 nga omanyi omwana nga sitayingira ekibuga obeeramu n'okubuukabuuka n'obulenzi ng'ebyali bintuusibwako nze ne taata bwe twali twayawukana dda. Ndi eno nsula eno gye bandoptinga omukyala eyandoptinga naye nga si birungi. So nga kyampaliriza okwanguwa okubuukira abasajja yadde nali mwana muto. Munnange nimugamba ye nafuna kati ng'omwaka omulala nga mpezeza emyaka 13 ku 14 awo ng'afuna omulenzi ankwana nga mugane nafuna nkwana biki nga mwagala nnyo era nga mugamba nti gundi yanjagala era nange mwagala biki bwe bityo. Mwamisozi nga tubeerawo n'oyo omwami
nga twogera nga mubuulira byonna nga bye nali njagala omugamba naye era teyanyamba kugenda kwogera ne bazadde bange. Yaŋŋamba beesonyiwe already biki ebyo beesonyiwe kyogamba okuze nga toyina mama ne taata wo tukuze osoberera obbeera already bakuadoptinze biki guma obeerewo wekka ne ŋŋumya okumala eryo ebbanga lyonna era paka kati nenvaayo kale nga story enjiddusizza kale mbadde nga mbeererawo we nali nga nnyingira ekibuga Kampala 2019 ne mugamba nze n'omulenzi twakitadde biki byatuuseewo bino bwe biti ngamba kale nange mbadde nsaba obeera omugenyi omukulu kuki ku akiika waaliyo akiika n'okuyingira ennyumba ngamba kale nakwanze sirina transport nga nze bwenjogera kuba nali muyizi nga sinnatandika kukola ng'ate ndi muto ngamba tekirina buzibu nga mpa ssente nga ŋŋenda eri kyabeera ngamba nti ayina mukazi we ayina n'abaana era ng'omulaba musajja mukulu mwamisozi nange nga nzikiriza nga ŋŋenda. Bakanti baffe abalungi naddala bategera Namugongo Bukeereri tubaleetedde estate eno nungi nnyo estate eno enayo amakubo 3. Yes, kitegeeza pooti ezikoona ku kkubo ziwerako. However, bannammwe bazitwala abajja mu inboxing obudde bukyali ababeera batukeberako bazitwala. First come first serve. Pooti zino ziri obugazi 5 ku 10 oli wadde mbotwala 2 emu oba 3. Byapa ku mmeeza kyapa mu ngalo amasanze n'amazzi namwe mubyerabirako weebiri neighborhood mugiraba masavu. Pooti zino zijjidde ku miliyoni 35 zokka ez'Uganda. Saagala baga miliyoni 4 tetukaane ate 38 miliyoni 35 kyapa ku mmeeza. Ngenda mbukwakiika na kulya idi na kuyingira nnyumba nga nange ngenda nga ntuuse w'oyo mwami nga tumaliriza okulya biki nga ngamba munayi kanzireyo nga ngamboddeyo bukyate already ngambye ogenda Kampala kati nzonde sootya konza ate ntya nga nzikiriza yemmanga ku nnyumba ze alina nnyumba mu katawuni ako akamu munnange nga ngamba nti oli mwana muto konze ate bino sibitegeera konze yiwa ngambye olina omukazi era mbadde manyi ogenda kuntwala wa mukazi wo nyanjuleyo kuba oli family friend biki jajja kabuleŋŋane buli kimu nangamba nedda nnyabo kasita kirungi wangambye toli mwana muto ng'oba omanyi nti ebishaliya obeera mu bishaliya bakulabanga omuntu omukulu naye ng'ekituufu nali mwana muto myaka 14 omusajja n'ayagala okunnekatatikako nemugamba nti mu nsonga zange nangamba wagenzeemu ennaku mmeka nti konze kati ndi mukulu akusalo nagamba nti awo okoze eki awo oba ovuddemu nga bikolesa olw'empaka nakaaba era bwentyo nenjolekera ekibuga Kampala. Natandika ekibuga muganda wange yali andeese muganda wa tata wange yali azina omwana omulenzi gwe mpita muganda wange era nali nnyumizako ku story eyo sigenda kudda mu details ezo zonna naye natuuka mu kibuga muganda wange naneefuulira ebyaliwo nange nga sina kyakola nakola obwabusigalo paka ku myaka 16 then nenkola ki 17 nenvaayo kubwabusigalo muganda wange nga neetamiddwa alina omukazi tusobola bbeera mu nyumba emu bingi abinkoze bingi nabibanyumiza mu story so neŋŋamba kati nkoze ntya mwennyini nemukubira nasigala njogera naye yadde nakaaba nayita mu bulumi naye nga sirina muntu n'omu ampuliriza naye nga ndaga nti ambeereddewo namwegayira nagamba tugende twogere ne taata wange at least nkonyanyirizibwe mu lujja nagamba tekisoboka weesonyiwe famire yo nga nze simanyi nti kiki kyambalira munnange neneesonyiwa famire ng'era saddamu n'okwogera nange nga mbeerawo nemugamba mugundi naye neefulidde muganda wange biki nagamba pangisa olidde olina ssente nga ndaba ku akawunti ninako ssente mika nalina emitwalo 21 nenfuna ennyumba ya mitwalo 7 nensasula emitwalo 21 ntandika obbeera mu nyumba najja ndabe wawe embeera najja nasanga nga nakagulayo kakateni kamu mu nyumba temuli kapeti
ngate sirina kigatta like sirina kateni gati kisengene dino nagamba se kirungi buli muntu okuyingira mu nyumba yo ngaalaba omufaliso gwo biki nagamba bino gula kateni biki kumacyanze nenkera kumakyera yangamba tutundule vanilla nengamba nedda sebunze byantukibwako sisobola nzisoka nkuwa ekitiibwa oli musajja mukulu nkutiira ddala gwe tebikuswaza era kwolwo namulemesa ekyaddala saabikola ku myaka gye mbadde mmaze naye in fact nyinza okugamba nti twakatundula vanilla emirundi 2 gyokka guli ogwasooka mu bulumi obungi naye guno ogwasembayo nga nzija ku kyeyo gyegyoka emirundi gye twatundula vanilla nze n'oyo omusajja kuba nagezangako mulemesa ng'agaana era ebintu byalinga byaguliisa maanyi munnaye omusajja ng'annemerako nga nali nengenda nze nenkola emirimu gyange kuba nali ddobi nga ngenda nga nenkola emirimu gyange nasanga aguze kapeti ng'aguze n'ezo kateni ez'omu nnyumba nanga omuntu olina okubeerawo ebati biki nemwebaza nga neyanza sebo ne tubeerawo nali mpezeza wenjogerera myaka 17 tubeerawo 18 19 nga twogera nga mugamba kino nga buli kimu akimanyi kyempitamu buli kimu nengezaako nze mwennyini nenjogerako ne taata wange nze nga nkuze ku 19 nga mpulira era ebyaddala misinga famire yange yewaawo maama ngenda nemulaba naye nga mpulira teguggwa kuba maama wange akujjukirako lumu olulala n'akujjukira ng'oli wa myezi 6 kyokka wakula dda kale nga womanyi nti ye mulwadde enkyesonyiwa naye nga kinnumiriza okubanga muzeeyi wange soogera naye nenzirayo nze mwennyini nenjogera ne muzeeyi n'angamba tanyinaako obuzibu naye ate nga tayanjagala mu luggya lwe awo yali covid naye ngenda nga maama we afudde bantwala kaguddeyo nga baagala nakuntematema baganda be abaana be nga baŋŋamba tekisoboka biki ku bawala balina bingi story zo nazo nyumya wano sagala kuddamu ebyo kindeese wano nsaba kumpa ku magezi nga mpeze emyaka 18 era njogera naye nga buli kimu tubeera nga twogera 19 nga ndi naye nga twogera kino twogera kiri nga abimanyi byempitamu leero bangobye ku mulimu leero no nafunye goli leero kiriri leero relationship eno yafudde leero kiri leero kino leero kiri buli kimu nga nkimugamba kebube relationship yonna gye nalimu buli kimu nga nkimugamba nangamba lwaki abasajja tubeesonyiwaye lwaki toweesiganze ku byonna byolabye lwaki tokula lwaki tokkakkanako kiki kyokyanoonya lwaki tobeesonyiwa kale n'obanze tonjagala kale tubireke naye osooka owummule ku kyabasajja onakukyayo otukwata ono oliokwata ono okwata oli ojja nakulwala nga mbuulirira ng'omuntu omukulu ng'era bw'ali omuntu omukulu nga tubeerawo nga ngamba kale nga mpulidde nawe nawulira nga nkoye embeera nga mpezeza emyaka 19 2015 ng'okubiri nga gyali gwakubiri nga tugenda kuyingira nzikiriza nkwanjulira ekifo kyaffe ekipya Aisha Furniture Mart ekibuye opposite Prayer Palace nga wakava ku poliisi bw'otuuka ku roundabout ekibuye kwata ekidde makindye oluva ku poliisi bw'oti obeera oli ku kizimbe ekya Aisha Furniture Mart omwaliro ogusooka omwaliro ogwokubiri omwaliro ogwokusatu yenna furniture yitawo kokoleka tuwalambulako bulambuzi tunuulira furniture amanyi ebbeeyi ey'enjawulo weeteeketeeke kola payment plan ogenda kusasulira bbanga ki teekayo akasenteko oyagala ntebe za famire oteekateeka mikolo oyagala furniture ow'omulembe gw'otwala ku bukono oli eswaga obisanga ku Aisha Furniture Mart wali eri ekibuye so nga ate ekipya kijja tegeka akasente ekipya kijja alina kyagenda okulangirira omwangu yatte enswa ku Aisha Furniture Mart namba ogiraba ku screen eriemu yokka mukubireko akwereza ebifaananyi ronda furniture obeere ng'otwala ekibajje kyo nga tubeerawo nga ngamba kale nga mpulidde nawe nawulira nga nkoye embeera nga mpezeza emyaka 19 2015 ng'okubiri nga gyali gwakubiri nga tugenda kuyingira January nga mbikooye ebyaddala neŋŋamba ekituufu nkoze eki kankole eki kaneesonyiwe abasajja wabula nange ngende ku kyeyo
bwe nakyogerako ne mugamba wabula ngenda ku kyeyo naye nze nkooye basajja bampisa mu kino bampisa mu kiri n'oli gwe nagambye yadda yasazeewo nga nsasulirako lenti biki egyo emyaka gyonna emyaka 3 gyonna gye namala mu nnyumba emyaka 3 n'emyezi 6 nze nali neesasulira lenti just ye yanyambako oluusi ku byokulya nti leero nesaakoze enjala ennuma n'akuweerezaayo omutwalo tasukkawo nga naye leero lendiro gyamanja biki sirinaamu sente akoma ku mitwalo 4 era gwali gumu teyaddamu ng'omugamba buli kimu kati bwe natuuka ku kyekujje bwe nagamba ye kati omaze n'okula mukama weebale kula kati olinawo sente mmeka konzi nyinawo miliyoni 2 n'emitwalo 8 nagamba osobola okugenda ebweru tiweebale kukula na 19 nga tutandika process nga ngenda kuweza emyaka 25 ogwokubiri nga 8 nga nina okuweza emyaka 2 birthday yange nemugamba birthday yange etuuse mukama nyambi kankole birthday yange kubanga ebweru teri agenda kunkolera birthday nga mpeza emyaka 21 kangende ebweru kankole birthday egyempulira nga nange yaddala nga ngula keeki yes ne ku 19 nagula keeki yali abbeyi era ningula keeki buli kimu nange mpeerezaayo emitwalo 2 nagamba genda ogulemu kyoyagala happy birthday nsanyuka nengamba kale nemugamba njagala n'essimu eya smart nyinawo wanene emitwalo 4 n'essimu gye njagala yangambye ya mitwalo 5 nampeereza emitwalo 10 ku ssente ze nsanyuka netubeerawo bwe tutyo mbeera neegootaana awo bonampeereza agent akola ku passport netubitandikako byonna netukola nga ndaga nkubira buli lunaku afaayo mwe agent yensobi gye nakola nakola ensobi agent gwe yampeereza okukola passport agent nankwana njukira nali maze ebbanga lyonna nga siddanga mufuna musajja yadde nga nali nange ndyawo mpanka wange ate ngamba ate ngenda genda ebweru biki ate kati gyafiirwa kingangamba akankikole lumu manye nti nakyo kasita sigenda kiddamu kikola nga nkikola bwe nakikola era nze nabeeranga open kubanga olwedi twali tetweyagala nze n'oyo omwami era nga mutwalanga muzadde wange nga gwe ntwalanga mbeereddewo mu buzibu waliwo n'olulala lweyambeererawo nga we nagenda mu kibuga ne banziba nga sije namba yokka gye mmanyi mu mutwe kubanga yokka gwe nali mmanyi oba ye yali ambeerawo buli kimu yes yali tampa sente naye ng'omukubirako kale n'oyogera naye n'owuyanga obadde ogenda kwetta n'okyusaamu endowooza oba obadde ogenda kola kiri n'akulabulamu weebityo munnange nga nkola kimbi mugamba naye era nabimugamba too late nga bimaze kunneefuulira musajja nga nagenda ewuwe baali bangambye wiiki emu ntambule ne bigaana ennyumba jjukira ebintu mbigjeemu ebirala mbitunze ebirala mbituteeyo ewuwe ate nze agenda okutambula wiiki emu yes mu kutambula nali mpapye zaapapa naye gundi visa baali bagintereddemu omukazi n'amala neyeekyanga nze sikyamanya oba kyava ku ki ne baŋŋamba abantu abasinga ne baŋŋamba oba olina gwe wayogera naye olina gwe wabigamba omanyi gwe naawe totudde n'omumwago olina gwe wagambako nti otambula neŋŋamba nedda era abantu babiri be babimanyi mami wange ali eyo gye eyaŋŋamba ali mu nsi gye ndimu yekka era yeyampa ne kampuni etambula yekka gwe nagambako sirina mulala gwe nagamba agent inze ne mami eyampa kampuni gye natambuliramu bebokka abakimanyiiko ngagamba kale nga biruddewo kati mbeera n'omusajja nga ncunya olina okugula buli kimu olina okukola buli kimu era story naginyumyako kale nesoberwa ewaka ne mu kibira ebintu nabitunda sikyadda mabega sikyalina kyakola omusajja ngobaganya ngamba tannatuuka buwasa biki mwesonyiwe muviire ali mazeeyo emyezi 4 nkoze buli kimu asombye abakazi ngoye gozooza emmere buli kimu gwogula akoze buli kyekisoboka akukubye kale mpulira nga nkooye nenga kanzire ewaka sinze neezaala mbikooye
kanzire waka omusajja mwagala naye sirina kyakola kankole kikangende naye mbimugamba omusajja yaneefuuliddeko ye musajja kinti gundi ono gwe mmanyi bulungi agenti wange akola passport nte nsaba kunsonyiwa ngagamba wulira ebintu byo nagamba weesonyiwa abasajja ye mwekebeza kati bwakusiga obulwadde oba wakufuna ensolo butoko nze neekuumye era natwagenda ne twekebeza negamba kale nengende ewake wa maama nasanga atereddemu nembikaaba nenkaana ngamba wabula nze tonkaabirira nako olaba amaziga nga nkolerako awo byankoleddeko nga nsabirako ng'omuzadde engamba ojja ttambula era we natuuka ewe wali wayitawo wiiki emu ogw'omwenda ne bampita nentambula olwatambula natuukira mu kiyumba kyali kikakali omusajja nga njogera naye nga mugamba esimu baazitujjako biki nga njogera n'omwami oyo nga sinnagenda nga mugamba bansabye engatto bansabye kiri ate nga omanyi sente nazisaasaanya naziteeka mu kampuni ate kampuni tetutambula nze simanyi biki ate endala nazoonoona mu birthday endala nazoonoona nga saagala kulya bubi biki omusajja nga nsaba sente ow'ewaka yali tagula byakulya zo n'esente nazimalira wa musajja ngagamba omanyi kale nga mpa sente ze yampa era obusente butono bampayo $1,000 nengulaawo engatto nga ntambula olwatambula nga ntuuka nga mugamba erino bampisa bubi siiga sikola biki era nabinyumyako wanino mu story abazze nga bafollowinga munange nga nkola ki nga ngamba naye kati sirina kyakukola kangume already nekujja kwabadde kuzibu kuba ebintu nabitandikako January nzuno ntambudde gwa mwenda ekimezi mbadde ngenda nakumala mwaka mulamba nga sinnatambula abaana batambulira mu myezi 3 myezi emeka baali bampadde ne visa abantu nga 3 naye nga bagaana okumpa era siba kuva wa musajja singa zaatambula ngagamba kale naye nga okwogera nange ayogera nange nga tugenda okukira ki okuva ina jene ebweru yali yakyuka natakyagala kwogera nange neŋŋamba oba yanyigira olwokuba nagenda nenjagala agenti we kiki lwaki yanyigira kati bwe nali nyina byembuusaawo bwe nali nzija yaŋŋamba ekyogamba ogenda kugenda bwotyo ku byonna byenkukoledde ku myaka gyonna gyenkubeereddewo muntu ki abadde asobola okugumiikiriza olaba n'abasajja bennyini bakuyiseemu buyisi bagenze naye nze nyimiriddewo ku nonsensi wo yenna kasasiro ogw'obadde oŋŋamba nyimiridde naawe lwaki tonkolerayo favor at least n'ozibiriza amaaso go nange nembaako kyeŋŋanyulwamu nange nenneeyagalako at least kuba sirina kirala kyensobola okufunamu okuggyako ekyo nyamba okinkolere nemugamba nze sirina transport ngagamba jangu nja kuwa transport nga ngenda nga nzibiriza nga nkikola nga ngamba ate munnange siri mwana muto nti sikikolangako nga nkikola kakwata $5 gimpa nga nvaayo saasula nayo nga nvaayo nga nzija nga ngenda ebweru lwatuuka n'ebweru omusajja yakyuka nga mubuulira buli kimu kyempitamu mu kiyumba bancunya bankola kino bankola kiri bankola kino bankola kiri buli kimu nkaabya amaziga nze mugambe sirina mama sirina taata byonna babikyusizza bannange tonyumizanga muntu story yo yonna kisaana oba ebintu ebimu n'obyerekereza kuba omuntu akozesa weakness yo yennyini gyakukubiramu ebyaddala nze saawa eno ekimbonyabonya kubanga bakozesa weakness yange yaŋŋamba nti olaba n'abazaddewo bakulekawo biki nze nkubeereddewo kyoyagala okuŋŋamba mbunno singa baali banaye simanyi bwe nyinza okwogera yayogera bingi nempoya nga neekyaye bazadde bange yesi tebambeererawo n'ate sinsobi yange kuba era nga sinze nabagamba temumbeererawo kitegeera neŋŋuma nembeerawo tuuka eno ebweru omusajja twatandika okubeera nga essente nali mugambye essente zange azikole ki nagulawo akawunti kuba ono mami eyanfunira eno kampuni eyandeeta ebweru yaŋŋamba gulawo akawunti yo abaana bababba ssente ojja kaaba gulawo akawunti mu bbanka nange saali mubi nga nzigulawo akawunti mu bbanka bwe nagulawo akawunti mu bbanka ng'era mbimubuulira nga mugamba naguddewo akawunti mu bbanka era mbadde nsaba nga bwombeereddewo nkwebaza olw'ebbanga lyombeereddewo lyonna yesu obadde tompa ssente obadde tonsasulira lenti naye ombeereddewo sinze n'abazadde bange
entyo nga mugamba mbadde nsaba onyambe sente ng'ozinzigirengayo ozintere ku Western Union ozintere ku kiku account yange ng'ozite mu Western Union nga mugamba nti bw'obanga oyagala okusasula ngenda kusasula buli mwezi nsaba onyambe ozintere ku account yange so ye nga ndeetere ekirowoozo nga ngamba omanyi engeri gyenkubeereddewo mu buli kimu era osobola okuneesiga nze mbadde nsaba onneesige ompe sente zo nze nkukolera ekyoyagala konzo onankolera buli kyonna kyenjagala nti ye nga mugamba naye just njagala nkuweerezeeko omwaka gwange ogusooka then tugule ettaka olinaaba tumaze okugula ettaka esente zange zisigadde oziteekenga ku akawunti kuba sigenda kuzimba kati sijalina kinzimbya nnyumba ng'olwedde bambonye nabonaabonera mu muzigo gwange mu muzigo gwe napangisa ate kati mboneebone mu nnyumba eyange abasajja banjogera omwo nesigenda kuzimba kati ate emyaka 2 engeri gyendi eno nga bambonyaabonya sisuubira nti nno emyaka 2 tezisobola kuzimba nyumba ne bwogamba nti tuzimbe rentals sisobola nga ngamba gwe atalina mwana ayonka osobola okuzizimba ne mugamba nja kuzizimba naye si kati kubeera nkyali yagamba kale nga mugamba mbadde nsaba tugule poloti manye nti at least ninayo ka poloti kange nti kale nti nsaba onoonyeze ba broka nga waziweze miliyoni mmeka nga zaali ziweze miliyoni 3 wali Mr. Sozi we nakuweereza audio nga nkaaba ng'omusajja akyusa okuva olina gyeno ampeereza message lwengenda okuweereza ssente lwokka lwentagenda kuweereza ssente tampeereza message nti oba oli otya nti oba afeeyo nga luli bwe yali afaayo n'omukabirira n'ogamba leero bankoze kino leero bankoze kiri agamba asidika n'akuleka ku bluetick tasobola kugamba oba guma oba ojja kumalako oba bikinedda akuleka ku bluetick wabula addamu okuweereza message nga wabulayo ennaku 2 bamuweereze ssente nga ngamba wali otya kansuubire nti oli bulungi nti kati boosi we biki tagenda kuwa ssente lwokka byayogerako nga nteekangako ssente we zaawera miliyoni 4 nga mugamba mbadde nsaba tutandike okunoonya ettaka yagamba nze wabula obudde bw'okunoonya ettaka si bulina wabula ofune omuntu akola ki asobola okugulira ettaka kuba obimanyi nze bwe ndi musomesa mbeera eno n'eri ate ndi dayirekita ate nga obimanyi biki sisobola nze kukwasaganya bintu bingi oba obuvunaanyizibwa bwombuganye ko nze kale tekirina buzibu naye we naaba nfunye abantu onaasobola okuŋŋenderawo n'olaba then n'olyoka onguliza ettaka ko ye kale tekirina buzibu olwedde ssente zange yazikola ki yazina yagano ziteeka ku akawunti yange munnange nga ŋŋuma nga ntandika kunoonya babroka nga bafuna nga tunoonya ttaka nga tuligwako nga bagendayo nga gamba sisiimyewo manya waliwo embizi ngaalinga ga tugenda bbeera ffenna waliwo bino nze sibyagadde nze biki nze njagala nkukolera ekintu ekirungi already namugamba anoonyeza ettaka ye nga ye n'agamba talina budde ate nze nfunye wenfuna ettaka agamba nti nedda talisiimye mukwano gwange era mami wange ali eno gyendi nga ngamba naye gwe olowoozezza ssente kweziri era netya neŋŋambawo simanyi naye tasobola kinkola ku bbanga lyonna lyambeereddewo ku myaka gyonna gyambeereddewo ku ssente zokka zaalina ku bantu baleese ebweru ku bakyala be abali ebweru asobola okunkola ekyo tasobola kulya ssente zange nga neegumya nga nziramu noonya ettaka nga tunoonya ettaka nga twanoonya ettaka eddala n'aligaana ne tunoonya ettaka eddala n'agamba eyo wala nze sijja kugendayo ate kati agava eno yonna gyendi ate biki nze sijja gendayo kati awo kwe kufuna kwe kugendebwa madamu Dembe eryo waneeno ku gundi yaffe wano ku gundi yaffe kusozimu nagendebwa madamu Dembe eryo ng'agamba waliwo ettaka miliyoni 10 kyapa ng'agamba liri mpigi nga njogera ne madamu Dembe eryo nga tutuuka n'okukkiriziganya basinkane nti tusingana lwa 6 nti ye bannange olwatuuka olwa 6 nga ngamba n'omukyala wankubidde nga ngamba nti tusinkane naye aŋŋambye mbu tugende ne transport wa mitwalo 5 konzo obadde tokimanyi nti era nze bulijjo babroka benkuweereza era mbakwatidde emitwalo 5 nenzikola si nenzibaweeza transport
nti kale kati okoze otya kubanza emitwalo 5 sigirinaawo kozi yi nanti kati nze nga mbadde ngamba emiliyoni 6 z'olinawo kuba Madamu Dembele yangambye asobola okukwata ekikwata mpola nti mu myezi 3 ngenda banga mazeeyo ssente ze kuba ezisigadde ngenda ziweereza ye direct nga ngamba kwata emitwalo 5 ogiteekeko ogimuwe n'agamba nze sizirina biki era Madamu Dembele nakola ki n'agamba nze sibiriimu mwaba tamanyi nti n'omuntu abeera n'amafuta kale singa tubasabye ez'okulambula biki tubasabye z'amafuta zokka nga byonna biwedde ng'ogenda kulambula ploti nga 6 osiimeko emu. Omusajja n'agaana kumbe sente teziriiwo kyokka nga n'ezina endala mazo ziweereza okuweza miliyoni 6 nenzira nawe naddamu nempereza emyezi emirala 3 ne ziwera miliyoni 6 kati awo yatuukira n'anneefuulira kati awo nga bwe yagaana okujja okwogera ne Madamu Dembele olw'okuba talina mitwalo 5 nga mugamba kati nze kanoonya mpola emitwalo 5 ogenda omusinkane ng'atandika okungamba eyo mpigi wala lwaki tufunye eno mundako eno Masaka eno lwaki ogenze wala eyo we batyo ekiroto kyo kyali eno Masaka biki ne mugamba kati omanyi kati Madamu Dembele ogenda mugamba ntya ngagamba wabula noonya engeri gy'omugambamu naye nze sigenda musinkana eyo wala kati omuntu nveeno eyo neeno mbalala ate nze oyo gundi tolaba nti ngenda kunona transport mungi obala kati awo mitwalo 15 kuba okumagenda n'amada mitwalo 5 ngeteekako Madamu Dembele ayagala mitwalo 5 gye mitwalo 15 savinga sente lwaki oyonoona sente bwotyo munnange ngamuwuliriza ngangamba kale tukole kino nakyo kive mu giro nga nteekako omulala bulooka nga tufuneewo ettaka mu Lukaya nga ddungi era nalyo lyali bya miliyoni 10 era nga bakwatako kikwata mpola nga bakwatako entono z'obuolina nga nze kyenjagala esente zange zimuve mu ngalo kubanga mbuzaabuza ankamba kino aŋŋamba kiri ngamba kankole ki kamujjako sente zange at least nasasula bani eno nemmanya nti kiwedde sigenda kuddamu mukwatiza sente zange kuzimuteresa kuba nnumiza ebbanga n'omugamba mami ayagalayo omutwalo kumutereko omutwalo gwa Idi ng'agamba ate nze towabiŋŋambye nze ate kati nkukolere ki nze leero sizirinaawo era alinde enkya okiwulira nempulira obusungu esente zange aziwubira zange neŋŋamba seeyagalidde mu sente zange ekyavaamu nga we yagenda ku ttaka ery'e Lukaya ngagamba nzi eyo wala namugamba omwami yagambye ettaka lya mitwalo 10 lya miliyoni 10 ku miliyoni 10 kitegeeza asobola otusalirako nsaba omugambe atusalireko omusajja yayogera bubi naye n'agamba ffe tusalako ku ttaka tetudda mu kulamuza era ekikomo kyekyo ne mugamba yiyo tewali ogedde naye bwotyo nze nabadde ndowooza nti ogenda mugamba nti ssebo miliyoni 10 nga nnyingi titubadde tulinawo zino 8 kaashi oba 9 kaashi tukiveemu lumu tuleke kusasula kibanja mpola tukiveemu lumu nga nze neetegese muweereza emirala emyezi 3 giwere miliyoni 9 munnange ng'agamba like ng'ayogedde bubi n'omusajja nga tasobodde tusalirako ne mugamba wabula kituufu nze nedda tewali ogedde naye bw'otyo n'atandika okunvuma awo ebyaviiramu n'atandika okunvuma n'aŋŋamba lwaki onkozesa nga tonneesiga ku bbanga lyonna lye nkubeereddewo ne bazaddewo baagana okubeererawo nze nkubeereddewo emirundi gyonna kiki ky'onsasuddemu onsasula mmeka ye gwe alyoka ntume oli eyo wena olinga omusibe biki mwe mubeera eyo mulinga basibe esente golowooza zibeeraawo konze n'agamba omanyi kireka tonneesiga kankwate zino sente zenina eno miliyoni 6 ze ngenda okukomako kankufuniremu kyenkukoleramu toddamu kunsindikira yadde 10 konze nedda muzeeyi mbadde nsaba esente zange ezo miliyoni 6 nsaba ozintere ku akawunti yange nga bwe nali nkugambye mu kusooka n'ogaana n'ogamba osobola okunkolera biki osobola ozinterekera kati mbadde nsaba ozikwata ozimpe nze neekolera ebyange nkiterumu nangamba ngenda kuwa sente zo kati nangamba mpereza akawunti namba yo nengimuweereza olwamala ogimuweereza
nemuweereza akaunti ya namba yange nampeereza message ngamba olaba ekituufu ekyaddala sirinaawo ssente zo nsaba kunsonyiwa manya nazikozesa mu bintu nga manyi zigenda kwanguwa okukomawo naye nsaba onsonyiwa essente zo nazikozesa era mbadde nsaba nkuwe mu busoolesole essente zo nga mugamba ogenda kumpa mu busoolesole lwaki towaŋŋambirawo ye lwayogerako nange noŋŋamba nti essente teziriiwo lwaki bbanga lyonna obadde ontambuza nga babroka nembaleeta ng'ogamba kino ogamba kiri lwaki obadde tombuulira mazima noŋŋamba omanyi nalumaga nti ssente zo zikoze eki teziriiwo wabula nazikozesa naye bwe mba nzifunye awo tuddemu tunoonye ettaka naye saawa eno sirinaawo ssente naye yabeera nga nkozesa n'ezino nga zitambula babulooka bawadde ssente ate ye atuusewa yeefudde mbutasiimye kumbe ssente tazikola ki tazirina ne mugane singa wanyinyonnyola ku bbanga lyonna lyembedde naawe obadde osobola okuŋŋamba mbadde sigenda kuyomba naawe obadde osobola okuŋŋamba nti kituufu sirinaawo ssente n'olekereza ne buno obutono bwe mbadde nteekamu mu babulooka okugenda bwe butyo nangamba nze kituufu sirina ssente bwe nnaafuna ssente zo nja kuzikuteerako nembeerawo omwezi gumu myezi 2 ogwokusatu ne mwabula njagala ssente zange mpa ssente zange n'agamba nze tewalyogedde bubi nange kuba ebbanga lyenkubeereddewo obwo obusente butono nnyo ku ssente nze zenkola gw'olinamu sirunze ssente zo nazikolamu ekintu ekinene ekisinga nezo ssente zo nze we ndifuna ssente zo ndizikusasula naye togenda kunteekako ago maanyi go n'obwo obusiru bwo nti nkuwe ssente ko nze ssebo sinzikiriza kale ndi musiru naye mpa ssente zange nti bwe ndizifuna ndizikuwa bwate bwe yanziramu neŋŋamba kati nkoze ntya nsobeddwa wakane mu kibira ebintu byange biri eyeewuwe ye musajja mbeereddewo mu bulamu yesi ebisomooza bingi byentasobodde kumenyaamenya muno kubanga mbadde nsaba kumpa ku magezi munnange nempunzika nga mpaddeko miliyoni 1 nga mulemeddeko ennyo nampa miliyoni 1 ne wasigalayo miliyoni 5 nemwiremerako ampa essente zange naguno gwaka tuli mwezi gwakuna tampa ssente zange talina kyanyega abula bwe namuweerezaako omuntu omu ayogereko naye yaŋŋamba we ekyobuddala nagamba oli musiru baako ebigambo byowobikomya kakkana nze ndikwata ssente zo nzikuwe essaawa eno omwaka gwaweddeko ndi eno mbonaabona nga wokimanyi mwalabu nga wobamanyi bakubonyaawonya ne bakucunya tolina obuweerero okoze okooyo omugongo gukuluma ntandise omwaka ogwokubiri naye sirina yadde 10 era ne Katonda era neddamu nanvaamu waliwo omulala gwe naweereza ssente ne mugazi nzigire ku Western Union yazintere ku akaunti yange naye ekyo yakoze bwe yazijjaako yamblokinga bublokings sirina bwe ntandikira mujja sirina na bwe ntandika munamwogerako nti ate bino ate biri bwe ntyo nenviiramu awo ne ssente zonna omwaka gulamba gwe nakola nga sirina kyenfunyeemu so weneetaagira ku buyambi mbadde nsaba ku buyambi bwammwe nkole ntya nkole ki kubanga bannange nsobeddwa omwami ebintu byange biri eyo bingi nfaliso biki byotandikirako kubanga ebisinga tosobola bitunda nga tomanyi oyinza okujja ku kyeyo ne bakugira mu myezi 2 ne babanga bakutisse ne bakuzaayo e Uganda mukama anyambye omwaka wange gwe ngumazeeko yadde ngumazeeko nenda nga sina yadde kyenfunyeemu sina yadde ebibiri ntuuka naawe ekiseera nenkaba neŋŋamba singa oba bazadde bange nali nsobola okukwatagana nabo ne banyamba tirisi ne bakubuma ssente zange oba naye nfuna omuntu anyamba nanzigirayo ssente zange nazinteera ku akawunti empulira ennaku ngenzita neŋŋamba kati ngenda kukola ntya nkole ki ebyeddala ndi wano ndi sitaaka simanyi nkole ki ntuukaawo n'ekiseera nempulira nga nkooye ensi neŋŋamba nagamba Uganda abasajja bakuyisa mbuyisa gaali nawulira nga ennaku ekutta toyina maama waali naye eralinga taliiwo muzeeyi ye yabigaanira ddala nagezaako okugira naye yateekawo issues ze n'agaana okunsonyiwa baganda bange yafuba okulaba nga tukyawagana lw'okubambwa ebyatuukawo so nembeera awo omwana nazaalibwa omu mu maama wange ne taata yadde maama alina abaana abalala ne taata alina abaana abalala naye nze ndi mwana omu ate nze first born mu maama kale mbonyeebonye ekisusse omugongo gunnuma buli kimu kinnuma ebigere byonna bizimbye kukola naye nga nebyenkoleredde sirina kyenfunye nkaaba amaziga ga buli kala
ne mpulira ng'omutima ogumu gungamba abo bambuuke eno ku kalina ndi ku floor ya 7 ngamba mbuuke ngende eri waggulu mbuuke nfeewo kuba ne kyenkolerera wallahi sikiraba n'obusente bwe naade ngumiddeko ngamba asita omwezi guno bwe busente obutono bwe batuwa 8,500 otuuka Uganda nga ziri 8,000 obusente bwonna ne babubba n'owulira ng'ennaku ekusse kumalawo ekuyonka buva naye mwami Suzy simanyi oba nkole ki simanyi na kyakkola bwe nayogeddeeko n'oyo omukyala ono gwempita mami eyankonekitinga ku kampuni yandeeta eno yaŋŋambye mbonno nkole ki mbu omusajja mwesonyiwe era nesimanyi kyenyinza kukola okumwesonyiwa osobola omwesonyiwa naye kati ebintu byange nno binnuma sina bintu byange ne sente ebyaddala okola omanyi nti kati ngenda mu maaso omulala ali mu kupulaningirodde ku ttaka kale omuntu gwennyini gwe mbadde mmanyi nti amanyi ennaku yange amanyi obuvuo bwange yankoze ekyo bannange tetwesiga bantu mwami Suzy nze yeyo sitori yange naye nsaba kunnyamba nkole ki ebyaddala nkole ki nga nsobeddwa mwami Suzy nsobeddwa ebyaddala mbonyeebonye ekimala mbonyeebonye mwanyina nze omulungi numwa wamu naawe olw'ebyo ebikusoomooza ebikuleetera n'okulya ng'oyagala oyambuke ku kizimbe waggulu oveeyo weesuule wansi kyala kutegeeza ebigambo bino waliwo omwana by that time yali ayingire ne mu kusamba omupiira nate ku level enene naye yali muyimbi muwala w'omukyala eyayimba akayimba tambula ndabe oba gwe nalonda kyuka mu ndabe eno kakati omwana oyo yayimba akayimba kagamba nti togwa ddalu yewali tewejjusa nedda tokukuluma kuba mukama abaawo something like that naye njala kutegeeza ebigambo bino nti ebyo ebikusoomooza birina okukusoomooza kubanga kibanga okutambula ne weekoona okwekoona okwo tekukuleetera kuseka kukuleetera okulumwa bino ebyakutuuseeko oba ebiri mu kutuukako essaawa eno wabibala si bwe biri ekibalo kyo si bwe kityo bwe kiri nsaba mukama akunyiga ebiwundu naye njala kukakasa ebigambo bino after a year or 2 years ojja kutuluna emabega oluvannyuma myezi 12 oba omwaka oba emyaka 2 ng'ogamba nti wow ne mukama wano yampisaawo so it would have been worse twalinako ko omusomo ogumu omuyigiriza omu n'ayogera ebigambo bye natwala nga bikulu ng'agamba nti banks bwe ziba ziwola omuntu zimwekenneenya nnyo zimuteekako nnyo ku minzaani zimulambula zimwetoolola okukakasa obanga ddala asobola okuba nga anaasasula ensimbi zaabwe kyebava bafaayo ennyo okumanya bozze okukolagana nabo mu by'ensimbi sente zo ku akawunti zitambulako zitya obeerako na sente mmeka bagerageranye nezoyagala okwewola bayinza banga bakutemako mmeka osasuliramu bbanga ki bwe bazikutemako zino ze bagenda okutemako ojja obanga osobola okusurvivinga batunulira ebintu ng'ebyo kati oli kyava akijja ate mu bulamu obwo n'agamba nti abuuza abaana nagawano baliwo abakubyeko ku byeyo kyava ayogera nti waliwo ensobi ekolebwa abaana abamu ku byeyo etatera kutunulirwa kwe kubanga akwata omuntu amuteresa ensimbi obukadde 3 obukadde 5 obukadde 10 nga mu bulamu bw'omuntu oyo ezo ensimbi n'okuzikwata kutazikwatanga koli agenda agamba nti sozimo ate kyotegeeza nti oli gwe baba oli yakwata ku bukadde 5 ku bukadde 10 tasobola kubba bukadde 5 asobola okububba nenjala kutegeeza nti bwe tugenda ku mutendero ogw'okusasula mu ngeri zonna ezisoboka omuntu ono mwangu okusasula ensimbi naye ng'oli omulala atazikwatanga kagenda kuzijjawo ono atambulidde mu bizinensi oba mu ssente eziri mu bukadde 10 bukadde 5 omwezi bukadde 2 bukadde 12 omwaka bukadde 15 omwaka bw'abanga yabadde alina obukadde 5 obukadde 10 kyawukana ekintu ekyo gwe nali nina twatandika oku brainstorming oba okubaganya ebirowoozo feka na feka ne tutegeera oli kyali ategeeza
natuka n'okulevo ekinyonyola mu nsonga za relationship ate sijja kugendayo olwaleero weewuunye. Nolwekyo nze nnyongera okutegeeza abaana ab'obuwala oboolyawo n'ab'obulenzi njagala nnyo okusisinkanako ate oba ku baana ab'obulenzi basisinkanye nnyo obulamu buno brother Sam, brother Ibra, mumbuulireko muwuliziganya n'abaana. Waliwo abalenzi abasisinkanye engeri eno ey'okubbibwamu ensimbi nti naye alina omuntu gwaweereza ensimbi ze n'azirya n'ebiringa ebyo. Njala okulyako okusaidiya abalenzi tufune obaolyawo ekifaananyi ekyawamu, naye njala okusooka okugamba abaana nti bw'oba ogenda ku kyeyo atwala omutawaana omunene ddala, omutawaana omunene ddala, osooka otema empenda eziyinza okuba nga zijja kukusobozesa okutereka ensimbi zo zibeere safe. Consult the bank. Nabagamba nti nja kubaleetera ku wano Becky naye tuli mu final stages. Nzikiriza nti nja kubanga engeri gye nfuna bank etubuulire mu bulambulukufu omwana bw'oyinza okusevinga ensimbi zo. Kati abamu kibasanga nga olwedde ndowooza teyabitwala nnyo nga kikulu mu kuva Uganda amala okutuuka eri ne yeekanga ng'ate obaolyawo ekintu teyakisaako nnyo birowoozo. Kakati kimukwata offside, atandika okwelagayirira ono, atandika okwegayirira ono, ono amulaganga n'amuyamba n'awunzika nga tamuyambye, n'abeerawo ng'abatagala mu butagazi ne bonna bonna kati ng'oyo yamublockinga n'ebiringa bwe bityo. Nolwekyo awo tujja kufuna answer obaolyawo n'ennyongera okubuuza wano bulijjo nga bane mu comment section muyambe gwe bw'obanga wagenda ebweru nga wava Uganda nga tomaze kukola ku ntegeka za banka abo oyinza kuteeka sente zo ku banka direct, nkola ki z'okozesa ezikuyambye ennyo ng'oggyeko ez'abazadde bokanga wano owulidde biyinza obutasoboka, ng'oggyeko ba relative biyinza obutasoboka, ngeri ki gy'okusobodde okusevingamu akasente ko ng'oli eyo akasente ako ne kaba nga kabeera safe. Ensonga ezo ziyitemu mu comment section olaba abaana kye bagamba naye ng'oziyitamu n'obwegendereza ate n'omufere waayinza okugira n'ateekako ennamba n'obuuka kalaayi n'ogwa mu lido mwennyininyini ate ne kibeera kibi n'okusinga bwe kyabeera mu kusooka. Ekibuzo ky'olina ku muntu ng'ono olumu ansa eyinza okubula. Abamu ensonga zino bazikwasizaako ku poliisi ne bayambibwamuko, abalala ne batayambibwa. Kati ate abamu batekinga advantage ntoba ku ground. Ebintu ebisinga nga toli ku ground biyinza okusoomooza. So wano wasigala waliwo ebibuuzo bingi ebitalina ansa mangu naddala nga toli ku ground. Nyongera okusaba abaana ab'obuwala mugenderere nnyo, weekennenye nnyo, weetooloole nnyo omuntu oyo gw'ogenda okwesigisa ensimbi. Olumu bw'obanga ekigendera kyo kyali kya ku savinga tugeze funa ttaka, nze ndowooza nti ate bw'oba ofunye kampani ng'eri legit kubya ettaka nga kampani eri mu mateeka erina ofiisi bw'ogirondoola nga waliwo engeri gy'oyinza okukola follow up mu ngeri yonna, nze ndowooza nti sente saving direct n'abantu bwe batyo. Kubanga ate bo ku nkomerero ya byonna tutunuulira oli gwono banga oyisizaamu miliyoni zo 10, miliyoni za 2 nga kampani erina obusobozi obusobola okubanga eggusa ensonga zo nga bwe muba mwakkanya. Naye mbagambye nti tugenda ne tusisinkana bannayuganda nga tuli bayala n'omwesigisa akasimbi n'ogenda okasindika mu musajja ali omuyala ayina obwetava ayina kino na kiri, ogenda okakananga sente zo zigudde mu kisero ekijjudde ebituli ate ng'oluusi ne bw'oba mugezezaako okwogera nga mwana kati kasente zange zinsasule nga tajja kusobola kuzikusasula nga n'okuzisasula aleka yali agadde naye nga n'okukisobola takisobola. N'olwekyo omuntu gw'oyagala okwesigisa ensimbi nga takwatanga ku bukadde 5 omutandikize mu bukadde 7 tola nti omuwadde ekikemo okunzika nga ayagala alinyire ku ggwe ate nga akasente ko ku nkomerero ya byonna kayinza omulema okuzza waliwo gutwagala naye nga yagamba nti nze nkuba kyeyo bwampeereza sente mugambirawo nga tannazimpa nti sente zo ngenda zikozesa n'ekyoba okakasa kyekino bw'onoobanga weetaga sente oyagala bino bye tubeerawo nga tusisinkana abantu ab'enjawulo mu misomo egy'enjawulo olina ayogera ekintu ng'ekyo n'agamba era kye naagala yakubuulirirawo nti nze sente togenda zibeera bubeezaawo. Now I'm going to invest to use your money but trust me you will get your money back. Kyava jembu talanta yaleeta ekya talanta nga yandisebo olese ekya talanta but nagamba nti gwe nnoonyerezaako ate omuntu gwe njogerako wano mumulaba atava mu buntu babuyita buntu ennaku zino atava ku kantu nagamba nti nze onteesa sente ezo naye nkugamba ngenda zikozesa naye tukkaanya nti bw'obanga ogenda kuzinteresa ozaagala mu mwaka oba ozaagala ng'okomyewo
kiteekeddwa okubanga kiri very clear, don't compromise. Kati ozintereseza wiiki 2 mwezi gumu ng'atongamba nti ate munnange nafunyemu obuzibu gye bali abo kubanga bisoomooza. Nsobola okutegeera azikuterekera, nsobola okutegeera naawe azitereka. Naye oludde mugenda eri nga bingi ebintu bikyukamu ne bitambula nga bw'oba wabibala mu ngeri ng'ezo. Nsobola okutegeera n'oli nsobola omutegeera, naye ye okwewala emigozo bano gyonna yagamba nti oba sente ze bw'oba onoozeetaaga ye si banka, yagala si banka ayagala n'omugamba ng'ebula emyezi 3 nga sente ogenda zeetaaga. Kyova olaba ye ng'ayagala nnyo okumanya sente omuteresa zaaki, ozaaga zaaki, nti ttaka nti kalaja era ye takuwa ttaka. Togamba nti kale kati nkufunye strictly agamba 1% west zizino buli omu abigule ng'agenda eri. Musajja musiraamu nali mpuliddeko ne wano omuntu yali amwogerako naye nze tomumbuuza kubanga sagala ku nkomerero ya byonnanvunaanyizibwa ennyo ku nsonga bw'etyo. Naye mu kino nyolwamu naawe olw'ebikusomooza but trust me bijja kuggwa. Eriyo abantu ku nsi Katonda be yawa ekisa bayinza olabika ng'abayaayo olwaleero naawunzika enkyanga azikuwadde. Eriyo betusuubidde ng'ogamba nti oyo okushuwa ajja kuzimpa naawunzika nga taziwadde mu knowledge ebimu Katonda atusaasira busaasizi, naye nga mu mbeera eno waliwo by'oyinza obutasobola naddala nga toli ku ground. Nkiddemu waliwo by'oyinza obutasobola. Kakati mu bulamu buno ekintu ky'otasobola tuba tukubuuza nti ogenda kukola ki? Baby sister, mu bino ky'oba toddamu kulowooza ku myaka gy'owezezza Katonda bw'akusaasidde n'akusobozesa okufuna ssente ezo ne bazibba gw'onyumyako n'okunyumya ze babba. Waliwo ogamba nti nange naali kutte kuseera ennyiika nga nti bazinzibako naye nze atakwatanga kasente kawera emitwalo 8 gy'ofuna njala kukakasa nti Mukama asolozirabisaamu omukisa. Musabe okuyita mu kuluŋŋamizibwa Mukama gw'anaaba akuleetedde ng'oyinza okumwesigisa akasente ko mu ngeri yonna, njala kutegeeza nti ajja kukikola ng'okusiima kwe ng'okusaasira kwe bwe kuli. Mukama akuwadde omukisa, okyali mulamu, okyakola. Bisoomooza okooye neesooka wekkakkanye by'olinako obusobozi obirumbe, by'otalinaako obusobozi tofaafaagana nabyo kubanga tojja bisobola ate byo bijja kusobola bikumalewo n'okumalawo. Ekyo kye njagala onyweze. Ky'osobola ojja kikola, ky'otaasobole nga tekiri mu busobozi bwo just look, tunula butunuzi gamba Mukama nti mbikukwasize bye sibiyinza, kola ekisinga okubeera ekirungi. Manjiza omusajja oyo, nzijukiriza omusajja oyo, mubuze emirembe si mu bubi. Emirembe gy'okumubuza ng'asobola okukola n'aleeta akasente kange, ekyo ky'oba osaba. Naye nkubuulira twetaaga okubaako engeri gye tumanya engeri endala ze tuyinza okuterekamu ensimbi. Abaana bakyakaaba naye nywezeza ebigambo by'oli nti omuntu gw'oteresa ensimbi yali azikutteko bwe zityo. Bw'abanga tazikwatangako olaba naye yazikwatako atuuka n'akwefuulira n'atazikwatangako nga ne bw'onoomuwunzika ne bw'omunoomusiba eri abandi batwala mu komera ng'agamba nti nze ntwala ate nkulimbe kangende nkola obusibe. Sisa tujja kwongera okwogera ebirala one on one, naye sinza kugamba nteresa sente zo gundi so agamba nti nteresa nze nedda tontawaanya ate si mu bubi. Si mu bubi. Nensaba Mukama ateme kkubo awatali kkubo, okkirize nti tujja kukiyitamu wanyinezi, tujja kukiyitamu. Fulani kati ofunye gw'oyogerako naye olaba Sitaani bw'atwagala, ojjukira bwe njogera ekigambo sin, sin, olaba Sitaani bw'atwagala. Mukazi watu agenda okola ssente, kakati obadde ng'azifuna kola Sitaani era bwe yeekiikawo. Kakati Sitaani bw'owunzika nga weesudde wansi n'ofa, Sitaani yaba awangudde, tewaba mulala awangudde. Oba towangudde famire yo bw'ogirekedde mu bulumi naye nga Sitaani ye awangudde, kubanga ku nkomerero ya byonna ye enkomerero ye waakwagala magombe ng'amaze okufuula ekitagasa ng'akuwangudde obeera ekitundu ku ye omwana wa Sitaani. Nsaba oleme kukkiriza ndowooza eyo kuddamu. Olaba nga byekukyankalanya ng'oli oyagala kufuna gw'oyogerako naye tukube ku lwali, twejerege, twevumemuko, tusirikeko ku binnyo, oŋŋambanga nti mwanyinaze bintwala. Nfunirawo eddakiika nga 10 tujja kwogera, Mukama ajja kutusobozesa, ojja kumalako ekyeyo. Mukama ng'ali wamu naawe, Mukama ng'akusobozesezza, Mukama ng'akukulembedde, Mukama ng'akuwaniridde mu linnya erya Yesu. Tota muwendo ogwo. Abalala bakyayaayana ssente bazitaddemu Uganda tebavuddeeyo. Bino obiyigiddemu. Ntera okugamba abaana nti emyaka egisooka abasinga gitera obbatawaanya. Wagendera mu kyeyo ekyokubiri awo ne bikyuka mu muko. Nsaba Mukama akuwanguze ku nkomerero ya byonna bino obijjukire mu byaliwo, ng'ofunye obulamu obubbya, ng'ofunye akaseko ku matama mu linnya erya Yesu. Thank you so much for watching, darling.